twebaza president waffe General Yoweri Kaguta Museveni n'ajukira abasomesa n'atuwa sente Fenga Union Sacco ya Liberal Teachers Members Sacco twafuna ku sente ziri za bilioni 20 ate ffe twatungako bilioni 6 n'ekitundu ate twatandise dda kukozesa sente zino twagulamu ekizimbe kino mukiraba twagulamu n'ettaka eri Hoima twagala tuteekeko demo yaffe y'abasomesa ebe training center y'eggwanga lyonna ate ebirala tugenda mu districts tugende buli musomesa tulabe project yalina project zino za kulunda ate ne animal husbandry twagala balabirire ng'ente z'amata balabirira ng'embizi balabirira n'enkoko n'ebirala ate twagala bateke buli musomesa balina project ku compound ye ate ffe tugenda tulabe project eno evaluate ntuteeka mu sente n'ereeta sente neganyira ku musomesa ku meeting problems z'abalina ku kaka ate nezirala n'apayinga back ate Fenga Union twagala tulabe nga saako kino kintu kyotadde mu sente kijja kuwa sente zijja kuvaamu kola na marketing tujja kukola national marketing tulabe omusomesa bw'abalina project ye ebintu biva mu project bitunga katale ate tugende tu marketingire kulaba wave mu sente nungi akole ebye byagala kukola waka ate ezirala azidizemu kusaako n'abasomesa balala batunge ku sente ezo ate ffe tugamba nga board bano bumulaba wano bano ba members ba board baffe tujja kukola kisoboka kulaba nga buli musomesa yenna ayinyigira mu saako yaffe nayo bwe tuba tubiringa capacity yaffe nga union kulabira bino byenfuna abasomesa balina sente tujja ku negotiatinga bulungi tujja ku traininga negotiation machinery wano ejja kugenda neramuza ne government n'abakozesa balala bano aba private schools tujja kusinsikana nabo tulabe basomesa baffe batunge musala mulungi ate batunge environment nungi we bakolera mirimo yabwe. Yuritu our voice. Teachers voice. Yuritu.